musajja gwe kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe Sali musale ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi abakakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye n'obagamba nti ekaani bye eliminated ne bakomawo wano Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira Sali musale twakukola jene waffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe Sali musale kandwana w'omuganda wa Museveni lwaki obba buli kamu ojjobba obululu bwaffe mbusebo bwe babadde bali abakakiiko k'okulonda bamugambye tugasse buli kimu kiganye kugaluka lutamaguzi tubaleke ne batukakanakawe ne baga tugasse buli kimu kiganye Sali musale n'atuula wali ewa Ssengonzi omusajja bamuyita Ssengonzi Damulira n'abagamba n'abayita abakakiiko k'okulonda n'abagamba declare all NRM candidates nze sinenya muntu we Nakaseke bampadde era njagala kwebaza n'abaana abakumye ddala forms kuba buli ddala form yange obwedda bagigula milioni 3 naye abaana ne bazikuuma zonna ne bazimpa simanyi na mutima gwe bakozeseza so njagala kubasaba bannange omusajja Sali musale nze yanzibyeko obuwanguzi bwange n'abakakiiko Sali yembeera eri mu babaka abayiseewo bali mu kucacyanca abatayiseewo bali mu maziga osobola obutayitawo ng'abantu tebakuwadde n'oguma era n'okkakkana naye kiruma bw'okitegeera nti obuwanguzi bwo waliwo eyabuculumpanyiza naye nga tagenda na kutuula mu kifo naye ayina byenoonyeza Honorable Lutamaguzi alumiriza muganda wa General Yoweri Kaguta Museveni okubeera nga yabadde emabega w'okubbibwa oba w'okugibwako ekifo kye tugenda beera nga tubitunuulira NUP abantu bangi babadde bagamba nti eyinza obutaweza yadde muwendo gw'ababaka 30 wetwogerera bali ababaka 51 bw'ogatta oba n'otunuulira n'akalulu kali mwe yaleetera ababaka 57 ababadde bakiika mu paalamenti tugenze okumalako ekisanja kino ng'aliwo abakulu abagamba nti atufominzeewo DF yaffe era ngagga nzibu mu bugagga bwayo etandise n'ababaka 5 mulaba ekyobugagga DF kyerina nti bo bagenza okutandika ng'olwedde bali 5 olw'enno mukama waabwe empuuga n'abasuubiza ensi n'eggulu n'abagamba nti okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukubakuba butonyerera mbatwala mu nsi ensuubize ekibiina ekito kino ekiwere mugezeeko mu kiwumbiriro omwana mumunyige bulungi omutwe gunywere ababaka bano 88 bonna mbatwala mu paalamenti tugenze okumaliriza nga bw'onoonyayo omubaka omu situgambe eyawangudde wabula eyakutte ekyokubiri hanne mukama waabwe yakutte kyakusatu akulemberamu ekibiina yakutte kyakusatu abalala ne bwe babadde basoma nga tebabalaba ye DF tugenda kutunuulira ababaka bameka era gwaliko ogenda kutegeera omubaka eyawangudde mu kitundu gy'awangulidde tugenda bayitamu bonna okwongera okunnyonnyoka nga bw'omanyi ebigambo ebyange oluusi bibeera bitonotono nendeeta nsingako kukumanya era atunuulira n'asiriikirira asoma n'obubonero awo siriiwo siri mugezi kutuukawo ndi ne Farouk Ali bassebo ne bannyabo katukole bwe tuti tujje ababuuzeeko lukoye DPTV Uganda, Dawn People Television. By 85%, Nakawe yawangude by 72%. Era olwaleero ab'NRM banaababuuza results ze baafunye baazigyewa nga tebazirina. So bannange mbasaba tubanje akalulu kaffe aka president naye baakabbye ebitundu by 90 obwedda figure ze bazikyusa. Tubanje akalulu ka Kyagulanyi, tubanje akalu ka Lutamaguzi, tubanje akalu ka Nakawooya. Bannange ne Nakaseke Sali Musale ye yaleese order
okulangiriramu ebyo bye balangiridde era foomu zizonna nzina owabeerayo omuntu yenna agamba nti abantu b'e Nakaseke abanenya tebampadde kalu mumusindikire mulage zino foomuzi ebiziriko ebyakakiiko k'ebyokulonda kubanga babadde ate nga bagituwadde ne baginoonya bagigule ku baagenti baffe miliyoni 10 nga bagamba nti tebasoose kolekitinga nsobi eno nange ngenda kubawaako kopi bw'osanga nga bubbi okuno tekuliiko bubbi ne kubyala foomu bw'onkubirako nti ffe twalondedde gindi tulage enanka eri wano bwe biba nga bitaalinga nga si yenze so eno kopi tugibawadde mulyoke mumanye obubbi obwabaddewo mu kitundu kyaffe eky'e Nakaseke ne waabadde oda abavubuka temwebaka bano abasajja kujjanga kutubba bagende kati sali musale ng'ojjobba akaluuka alutama kuki weewaawo tubaanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala eno ye DPTV Uganda yenze Sajime video gituwere like yakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga nja kusaba Farouk Ali atubuuzeeko era tujja kutandikira ku Lutamaguzi Semakula akalulu kaluma Bannayuganda mwenna abatugoberera mu ssemazinga ez'enjawulo gye muwangaalira tubaaniriza nnyo ku DPTV Uganda mulundi gwe nasembayo okubawa obubaka obw'okugenda okulonda bannayuganda bwatambula nnyo era bwabatuukako era nzikiriza nti mwali mwewadde nnyo okugenda okulonda olunaku olw'15 beewaayo olw'15 Januari naye ng'enkola ya mwami Museveni ne banne bagezaako nnyo okulaba nga babalemesa okulonda olw'obugumikiriza obutaalabikira mu kulonda bangi ne muva mu bifo ebyo era DR forms nnyingi baazibba ne obulu ne batiikinga bungi ku polling stations ez'enjawulo olw'okuba nti numbers tezaali ng'ezo nnyingi mu bifo ebimu ze twali tusuubira naye newankubadde numbers ezaali nnyingi nnyo era basobola okulonda balonda omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera ey'owaggulu ennyo okusinga kale ya yero so tubeebaza nnyo bannayuganda ogwammwe ogwasooka mwagukola naye akalulu kano twakajjamu nga kalina emitendera egiwera emeka 3 mutendera ogusooka mwagukola ogwokubiri nagwo mwagukola kye mwasobola tuli ku mutendera ogwokusatu bannayuganda mwenna gwe mumanyi so wetubalindiridde tulabe ng'eggwanga linunulwa n'okufuna obukulembeze obuli ku nnono y'abannayuganda n'okusalawo kwabwe ng'akalubu katambula malamusiza bannamasaka yonna gye musinziira ekyaddono nkyaliwo sisobola keerabira kubanga bannamasaka ffe bebakolerako benchmark era tubeebaza nnyo obutaswaza buli kaseera ne mufuba nnyo okulaba nti ebiremye ewalala ate bisookera Masaka muganda wange nkulamusizza nnyo twasomoka Lwera emboozi tugisimbule bannayuganda bagitegeere bwe tutabadde ku mukutu guno otiddemu sisitiddemu ina akadugambo kenda byosooka nako wali ngoga ebigambo beera nabito neŋŋamba yejjime yatuuse ddyawo bwe mbeerawo biba bitono sebo bw'obeera oyiga Oluganda enkuluze yo togisemberera bitono sikwenkana somulole taata njagala tugende tuyitekoko mu list y'ababaka listi NUP ina ababaka 55 ku babaka bano twagala okutunuulira beebaliwa cause ne bannayuganda bawulira kimu ne tebabamanyi twagala kubeera nga tubayisizaamuko ku babaka bano then osobole okubeera nga naawe ali eyo obategeera tugenda kutandika na omubaka katusooke n'asooka tusooke ne Kalyango Kalwanga wa Busujju yoyo tulinawo Nakwedde yoyo mukyala
Nakwedde ono muyigirako kimu nti topowa. Nakwedde saga tumalega muyitako. Nakwedde topowa ebyaddala. Wakati nga tukyanoonya obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nakwedde ayina ebyokuyigirako bingi nga bwo. Nnyo. Nze omu ku baataagala babaka ba celebrating. Ne bwe tuba tujjukira akalulu akaali e Kayunga. Okajjukira bulungi? Bulungi nnyo. Omwali omusajja ole yafa. Omulema. Bamuyita linnya ndyerabidde. Eyafa gwe baatuga. Ya. Mbu gwe bagamba nti yafa bufi yeetuga. Omukyalo oyo wakati mu kusoomoozebwa n'ebizibu ebingi byafuna. Era enkovu ezoolaba z'akalulu kale. Ya. Baasiba ba polling agents bonna b'NUP ne basiba ababaka akalulu gavumenti eno ekalangirira ku mudumu gw'emmundu. Era mwami Museveni n'ayimirira n'agamba NRM bwe batesazeewo nebwozi n'essaawa zonna. So Nakwedde musanyukirako nze okuba nti yasobodde okulwana makazi n'afuna ekifo ky'MP. So Lubaga South tulina Nasolo Virginia. Nasolo Virginia yajjeeyo omubaka abaddeyo naye Aloysius Matovu. Oyo naye Noputa yamuwa kadi Aloysius Matovu yajjira ku bwannamunigina. Kyokka n'ono bwe bamumma kadi luli teyeesimbawo. Yesimbawo. Okay. Then tuyinawo Maseruka. Maseruka ye muvubuka omuto yaligidde president wa Kyambogo. Yes. Era omuvubuka oyo mukundowooza kubagenda okuba abasinga obuto mu parliament ya Uganda ye-12. But mugezi nnyo. True. Nnyo. Tuyinawo Shamimu Malende. Kampala yagyeddiza. Namba zabadde nnyingi. Nnyo kamala. Abantu bamuvoting overwhelming. Kubanga Kampala eyina abalonzi abasukka mu miliyoni 1.5. Yeah. Abavuganya abalala babadde banafu nnyo. Okamala. Charles Tebandeke webbaale. Ebigambo yasooka ne bimwokya mu kusooka. Katono bamutte. N'addayo n'atereeza. Ne yeetonda. Era kwe kuwangula okwo kwe tulaba leero. Tusabe teyemamaaza ate. Brenda Nabukenya. Naye bwe twogera ku munne. Brenda naye yali atandise naye okumamaala. So Brenda Nabukenya yoyo naye yakomyewo. Robert Sekitoleko bamunaanika. Ebigambo abadde abyogera misana ttuku. Ono ye siina kibuuzo. Ebigambo abadde abyogera misana ttuku. Oyo ye naye siina nnyo kibuuzo ku ye. Bamwagadde. Tuyinawo Hassan Kirumira Katikamu South. Ye imaamu wa parliament. Abadde atambula bulungi. Sibadde na buzibu naye. Lwakuba si ye mwogeze nnyo gw'olaba naye ng'ensonga z'ekibiina azitambula nazo. Muwada nkunnyingi Kyaddondo East ye yaddira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Minister of Foreign Affairs. Yes. Internal Affairs. Yeah. Songa zikutte bulungi. Nnyo kamala. He deserved the second term in office. Ali Mulyanyamanganda. Empologoma y'okukyalo kyaffe. Yajjeeyo Sewanyana. Ono yabadde yajjeeyo Wanyeko Derrick. Yabadde Wanyeko. Yaddiridde Nyeko Derrick. Haji Mulyanyama oyo is a good mobilizer. Yeah. So olwokuba ina enkola ya ghetto mwe yakulira tulowooza ajja gattako nnyo kwongera okumobilizing abavubuka ddala bali mu ghetto kuba gavumenti eno yataddemu nnyo ssente musimbi mu ghetto structures. N'ensonga azimanyi. Ebintu abimanyi. Zara Mara Luyirika. Mala tumuko Luyirika. All right. Mala tumuyoza. Ensonga atambudde bulungi ku kesisi yawo. Yeah. Era bw'otunuulira abakyala okulowooza nti bajja gattako ng'oggyeko Honorable Nambooze. Kuba twafuna generation nga bamaze okutuggyako Namugga ssaawa zino. Nga bamaze okutuggyako Flavia. Awo tugenda tuuka. Anti ssaawa zino nga tuboogera ku probability. Okay. Nga bamaze okubatuggyako abo. So tulowooza nti this new face ejja gattako nnyo mu parliament. She's still young. Right? Ebintu abimanya abadde speaker wa KCCA. Tuyinawo gwe bayita Helen Nakimuli Kalangala.
kabadde k'amaanyi akakyala kalalamu ebyaddala nakimuli agasseeko nnyo ate abali solid okay tulowooza nti ekibiina kya NUP kijja kusigala kimuganyulwamu nnyo Swengere wa Jinja division Bulad oba mwogereko ki Swengere naye man yes Swengere atambudde ne struggle eno okay era tulowooza ne guli omulundi bali baagala bamuwe naye ne bamugamba Holland yes Joel Bisekezi Ssenyonyi ye mubaka wa parliament asinze definitely era abiri mugumu we bali ba rankinga yakwata kisooka tosobola kubuusabuusa nkola ye y'emirimu parliament okay bamulwanye nnyo ebisango sango bamuteeka ku pressure naye byonna yamaze n'atambula n'eddoboozi ly'abantu omubaka Paul Mwiru Jinja South Paul Mwiru nujjukira ne mu kusemba yaawo laale bagijjayo omukulembeze yali agenda obbeera mbu simanya yenna nnyini radio eya Busoga 1 so Paul Mwiru ono saagala kuvayo nga tusimwogedde ku kigambo kyonna okay NUP ng'erina abantu abagivuddemu abeeyita ab'ebitiibwa Paul Mwiru y'omu ku ba legislators botasobola kubuusa maaso with his experience musajja muyivu lawyer ndowooza is a very good replacement era nupu egenda muganyulwamu nnyo mu parliament eno ey'e12 kubanga ensonga azimanyi amateeka agamanyi aluddewo ate n'ebbendo lyakiikirira ndowooza ajja ddigattako nnyo kubanga is a good mobilizer nupu yafunye nnyo Mwiru so Ted Namboze Mpigi district Ted Namboze n'ebintu byali bimwokyezaamu yatagalamu kaawo naye ne bamuwa omukisa oguddako tulowooza ajja kwetereza akole bulungi mu parliament gye tulimu gye tugendamu ye12 kikwata ku ye okwetereza naye ate ayogera bulungi kizivoko n'ebintu abimanyi Bet Ethel Naluyima wa Kiso district Naluyima y'omu ku babaka abatono ennyo abadde basinziza okubeera promising era ewaali Flavia bwe yalwalamu yatekinga step forward abadde mulungi mu parliament era tulowooza ettaffaali agenda ddigattako nnyo Naluyima big up on yourself twagala oyongeremu amaanyi Sewungu Gonzaga the teacher musomesa teacher tosobola mujjako wasapole tosobola mujjako maanyi ge alivoka ebigambo abimanyi is a good legislator ebbendo ly'ebuddu eryo alikiikiridde bulungi okamala tolina kyomwogerako Zambale Bulasio Mukasa mwa Nansana municipality ettutumu alina ly'amaanyi tulowagala ettutumu eryo alijje ku levu kwebadde liri alitwale mu parliament ayongere okuswaza kazi we Bashiri Mbaziira si gyabadde nga munnamawulire kubanga tufunye bannamawulire batudisappointinze akole Joel Ssenyonyi kyakola n'omusingako twalina ne gundi yatudisappointing ate yava ku NBS awo in fact omumanyi w'emitiana Joyce Ntwatwa omanyi NBS tubatandise gikubamu ebituli n'abantu abavaawo in fact kyekibadde kikuba Zambale Bashiru gye yava Joyce baagala gye yava so tubadde tunafunawo omuntu gwe tulowooza nti atambudde bulungi ng'avudde ku TV eyo so alina okuprovinga beyond doubt nti bannansi bajja mwesiga atambule asigale ng'ali ku mulamwa ogutambulirako abantu baleme kulowooza nti bamusindika busindisi okujja kuyingira nuupu abeeko bye yakola ki byakolerayo byeyagaliza so twagala atambuze eddoboozi lya bannamawulire n'abantu b'e Nansana namba zinyingi nnyo Nansana awo John Baptist Nambeshe undisputed oyo ye chief whip Joel Ssenyonyi watali ye mmyuka wa president mu Eastern Region Nambeshe bw'olaba numbers zivudde mu Eastern Region okkiriza nti omulimu agukoze ng'atambuliramu ne banne ba Kaluwa n'abalala so the job has been well done amanyiyo Sheila woman MP Mukono mu bantu bamu bensuubira benjagala ennyo okula mu parliament bensuubiramu ekyamaanyi ennyo omanyi nuupwena abantu bagisaagisa naye people like Amaniyo agenda tuwa kye bayita ebirungo mukyalo ono wagundi munna Rotale abadde akola emirimu gya bwannakyewa mingi I think omuntu
lotale yeyina engeri ezimba obukulembeze. Samani ajattuwa kubanga bamulonda mu rawundi eno ey'okubiri. Gye basooka ne bata. Abantu ne bagamba nedda ono gwe muleesa abulamu. Nambooze tulowooza akoze bulungi nnyo okuleeta omukyalo oyo. Ajja kuba a good substitute, ajja kukola na bulungi. Ssekitoleko Robert bamunanika. Okay. Sekitoleko mumanyi. Sekitoleko yoli. Naye sekitoleko wamuyiseeko. Then waliwo Kiruluta Yusuf Nkeretani Kalungu. Small body, big brains. My brother. Kiruluta oyo ayina ebyafaayo bingi. Tujja byogerako olulala. Naye mukongratulatinga nnyo nga nze munnabuddu. Yaswazizza agabiri aganene. Teyategedde bino mbugwe Minister wa Defense. Omuntu okutegeera tebakubalira ku mubiri gw'oyina. It's not about your physical appearance. It's about the brain. So Kiruluta tetwagala nti tetulonda bakulembeze nti mibiri minene. Tulonda bwongo. I think ajagattako nnyo ku kitundu ky'Ebuddu ne Kalungu at large ng'omukulembeze omupya. Sulaiman Kiwanuka na Kifuma ajja tukolera bulungi Kiwanuka oyo. Abadde ku ground bulungi. Asobola okuwangula Simbwa ku project ze yali akoze. Tusuubira is a very good substitute. Ajja kukola bulungi. Big up on yourself, brother. Abdallah Kiwanuka Mukono North. Emirimu gye tegibuusabuusibwa. Tosobola gibuusabuusa. Era kyovula Abdallah y'omu ku bantu abamu abali mu buyinza gwe badde baagala okujjayo n'amaanyi. Naye olw'amaanyi g'abantu b'e Mukono n'obunkenke baataddewo, Abdallah bamulangiridde ku lwampaka. So Abdallah tosobola mubuusabuusa, akoze bulungi. Era tumusuubira mu birungi byerere mu parliament eddako. Saala Lwansuku Woman MP. Erinnya lisome. Ndowooza lyesiri eryo. Muswansula. Then akali wano bawandiisira kyamudowooza okiraba. Muswansula. Yoyo mukyala Woman MP Jinja City. Jinja City. Gye tuli. New blood. Omulaba kalungi. Soko ve ku bulungi. Big brains. Kituufu. Era ate oyinza otuuka waawo nga tolina. Big brains kyomanya. Ajja kukola bulungi abawala abo. Emisaayi gye emitegize mu parliament gisubiramu bingi. Wetwalaba bannamugga bazze ne baprovinga beyond doubt. Emijiji emitoto gisubiramu birungi byerere. Kawalya Abubaka. Oba Abubeka. Kawalya tosobola mubuusabuusa amaze okuprovinga. Omuntu abadde n'ekisanja ekimu ne bamwongera ekyokubiri. Kitegeeza performance beyond doubts. True. Namboze Mukono Municipality. The General Field Marshal. Iron Lady. Allah. Oyo Namboze omanyi yakoze. Kati ebiti biri bwe biti. Bwe twogera ku Masaka, tuyina Mukono, tuyina Jinja. Kati abo tusooke tubateeke mu gundi yaki. Balina level yaabwe. Bracket yaabwe. Namboze omulimu ogwamutumwa yagwa completions wakati mu Bugubi, mu Masasi, mu kutiisibwatiisibwa, mu kusibwa, yaleese ababaka bonna mu Mukono Municipality. Bataano. So, Namboze tomuzannyirako, tomwogerako. Era nkugamba wano, njagala predictinga. Mu government ya Kyagulanyi eddako, wonna Kyagulanyi waaba n'abasinzira okulembera. Namboze agenda kuba n'ekifo ekinene. Tugenda tuuka waawo. Ivan Cheyune Nakasongola County. Oh, the big man. Yes. Big brains. The man behind. Episode buli obwa NTV. Babuyita batya? Babuyita Nseko buseko. Babuyita batya? Babuyita Zungulu. Ivan munnamawulire. Tuba twogera ku bannamawulire. Tufunye munnamawulire omulala. Omu abadde ku side eno endala gye bakompiting nga yono. Ivan yabadde musajja ali solid ebbanga ddene kuba guno mulundi gwa kusatu nga yesimbawo. So tulowooza Ivan ajja gattako nnyo ajja kwogerera abantu b'e Nakasongola era bajja kuba proud of him. Sabina Dubowa Javira. The Masaka City General. Yatutte mpuga nga talinnya namuga jawo wano ebisapatu. Javira oyo alinnya olusozi Gambalagadde. Simutiisatiisa. Naye bannamasaka olw'okuba nti ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka bamusuubiramu ebintu bingi. Bamusuubira ekisooka okukumaakuma banne. Ebbendo bendiiri okusigala nga likyali opposition ebbanga lyonna. So tukusabira mikisa na buwanguzi ogatteko nnyo ettaffaali osigale nga bannamasoko bakubyekumye kubanga yakiikirira ekibuga ekyo ekikulembera. Yakiikirira nnyendo wakiikire wasinga numbers ennyingi.
so omulimo gw'alina munene tumusaba asigale ku mulamwa asigale nga wansa kubanga musajja wansa. Joan Namutaawe Masaka City. Yeah. Joan Namutaawe muwala muto nga bw'omulaba. Very young lady. Naye NUP eresa abawala abato ng'ensonga bazimanyi. Yeah. Bannamasaka tetubabuusabuusa ensonga bazimanyi. Era ajja kukola ebintu wa mu parliament mwewuunye. Yeah. Then tuyinawo Nantongo Fortunate. A woman MP Chotera. Ono naye ava Buddu. Ne munna Buddu. Fortunate oyo yava mu DP. Yeah. Yajja ne munne Empalanyi ataasobodde kubuuka kaguwa. Yeah. Gwe baazi kasolo gwe yavulugutanyiza. So ensonga ajja kwongera ozitwala mu maaso yakoma wajja okutandikira. Elias Nalukoola Luyimbazi Kawempe South. Lawyer wa NUP. Okategedde. Ensi yonna tekubuusabuusa. Ebigambo byogedde. Bakulwanyisizza bangi. Okay. Nupu ekusuubira mu bingi n'okwongerako ennyo. Okay. Abantu b'e Kawempe bakukkirizamu kubanga oli mwana waliki wa ku Luwonzi. Yiganga twenda mu Dyobole. Mu Dyobole. Akubye campaign Uganda yonna. Okay. Mu Dyobole. Oluyimba lukubye Uganda yonna. Era mu Dyobole alina tasiki y'amaanyi. Alina okukakasa bannayuganda nti si MP wa Jinja yokka wa Uganda yonna. True. Mu Dyobole tudyobosa akadyoboko. Mu Dyobole yatuuka Uganda yonna. Okay. Twagala tabeera MP wa Jinja yokka. Abeere MP wa Uganda yonna ng'akali erinnya lye litambudde Uganda yonna. Mu Dyobole. All right. Tuyina Patrick Nsamba Oshabe Kasanda North. Bale bamu kubayise mu ttanuulu. Patrick Nsamba tosobola mubuusabuusa contribution to the struggle. Yeah. Wakati ng'amayengo galiya NUP abakulu ba Mathasi Mpuuga abavudde mu NUP bebamu kubayimirira n'omugongo ne bagamba kijje. Okay. So Patrick Oshabe Nsamba just big up on yourself. Tuongere mu bwongezi maanyi tulabe ng'eggwanga lifuna obukulembeze obulungi. Okay. Timothy Batua Jinja South West. Gattako erya Dr. Timothy Batua. Mugoberedde ebbanga ddene abadde yali mu FDC. Yeah. So ng'azimanyi. Bigambo abyogedde. Era akoledde bulungi abantu b'ejinja ky'obola bazzemu ne bamulonda ku kadi ya NUP. Yeah. Mwekakasa ensonga mu parliament abadde azoogera nnyo. So it's a bonus to NUP ng'ekibiina ekiteeki kyakula. Okay. Tuyina Mukuve Jamal Bukooli County. Eno yabadde wiini ezimu kuza neewunyisizza. Era omukulu oyo nkakasa okuva mu kitundu gy'ava. Abantu bamwesize. Okay. Wakati nga NUP eyo abantu balowooza terina maanyi. So ajja kukola bulungi mulinamu essuubi ly'amaanyi. Okay. Abantu be bajjamu ennyumirizaamu era ajja twongereza gundi obwagizi obw'amaanyi. Ekibiina kyagenda kikyongera ku spreadinga within nga kikola ground roots ku ground. Serukenya Makindye Ssaabagabo. Talina waataba. Talina. Bwe kiba nti n'ambulance nkugambye talina waataba. Kali akasajja bwe kagamba mbu ambulance njijja. Ekigambo ekyalibadde kituufu kyalibadde kimwogerwako nga kiyinza okuba nga kiringa ekivuma. Naye njagadde Serukenya bw'anaakiraba kuba mukwano gwange mmanyi. Sagala lowooze nti muvumye naye oli katayira. Omusajja oyo akola emirimu talina waataba. Era kye bayita oyo gwe bayita servant leader. Then tuyina Kanabi Buyikwe South. Kanabi yazze. Kanabi kyemmanyi ajja kukola bulungi. Okay. Buyikwe awo wabaddewo ensonga nnyingi ezitatambula bulungi. Naye ndowooza ajja gattako nnyo ettaffaali. Ne NRM ebadde yeegirisizaawo nnyo. Ajja kukola bulungi mwesiga muvubuka muto. Sumaya. Yoyo mukyala. Sumaya waawa bannaayo. Sumaya kamala omulabano. Sumaya nadde mulabye era Miss Sumaya. Sumaya tuyina Nabawanuka. Ye Sumaya. Nabawanuka Sumaya. Nga baagaawudde. Nabawanuka Sumaya Mubende. Eyo wiini kuzimu ezasi kunze for me ezasinze okunkolera ebyewuunyisa. Wakati nga Kabanda ne banne bataddewo amaanyi Mubende. N'embeera ey'amasasi n'obuzibu byonna ebyadde Mubende. Bw'ofuna wiini ng'oli wa NUP Mubende. Muganda wange. Ekyo tokiyita kyamuze the very first win Mubende awo. So Sumaya si muntu wa bulijjo. So George Musisikira municipality. George Musisi.
yakunkumudde MP wa bannaffe gwe bagamba owa Uganda yonna. Naye njagala kubuulira yagamba nze siri MP wa Kira municipality. Bwe mba mulaba obusobozi bw'eggwanga sibulina. Kakati ebigambo bino njagala byogera. I believe Ssemujju y'omu ku MP abadde basinga okuba abalungi mu parliament. Yeah. I believe. Yeah. And I want to state it. Mu maaso g'abannayuganda. Saagala kubanga mujega. Ebigambo abyogedde. Yeah. A contributing nze kyasobodde. Naye Ssemujju atambuliddeko ensonga nnyingi ezituuse mu kubisa akalulu. Ssemujju njagala muwaako tumwogereko mu butongole mu ngeri y'enjawulo. In a respective way. Ssemujju baagaana okukkiriza nti buli generation bali omukulembeze waayo. Yeah. Oba okategedde. Ssemujju ne banne era boogenda okulabamu bakyaluzinga obulu bwe tugenda okugendamu. Baagaana okukkiriza nti buli generation bali omukulembeze waayo. Yeah. Nga bwe twalaba ba Dr. Kawanga Ssemwogerere, ne tubeera ne Haji Nassantege Sebagala, Yeah. ne tubeera Dr. Kizza Besigye. This generation has a leader. Na Uganda gwe bawadde omumuli okubanga agumulisa gye balaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu. These people baagaana omukkiriza nti yakola ki? Yagulina. Eyasembyeyo bakuba gye bayita knockout yabadde Dr. Kizza Besigye. Twakola sheeyo Twagikola. N'enkunnyonnyola lwaki Ssemujju ali ku njegoyego z'okuluuzinga. Dr. Kizza Besigye kasa yatuma Winnie Byanyima. Ne bendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze gwe bawulira eggwanga gwe birina okuteekako gwe zirina okuwa amaanyi gonna. Ye yali last knockout ya Ssemujju ne banne abalala bali mu layini ye. Mpuliranga nze ayagala okugamba nti oba ne Lukwago atulabyeko nnyo. Mbadde simwogeddeeko. Mulesi obadda muyita ne banne. Era tumuveeko. Okitegedde? Tumuleke. So, Ssemujju musinga obululu obuwera akanaana nga amusinze newcomer atabera nko mbyobufuzi byonna. Ssemujju baba amuwangudde nnyo nekiraga ki? Ssemujju Musisi yamuwangudde. Ssemujju Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuwangudde. Ate Musisi yakola. Robert Kyagulanyi Ssentamu akozesezza nnyo oluguudo lw'Ekireka ne Kira. Kyali wajjala. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira yagenda e Buyikwe. Yagenda Mukono emirundi emeka? Buli bw'abadde agenda Kanso Musisi ng'emmotoka agirinnya. Yo obadde okimanyi nti nno nga tetunaba natuuka mu campaign. Allah. Kyagulanyi abadde nga akyala nnyo ewa Musisi. Anti kyasookera eri gye baali bamukubira egundi. Okitegedde? Otegedde. Ly'egguli lye lyasooka okutunda Kanso Musisi. Nga bw'olaba we yali abalira Nalukoola. Nga buli obajja kukiraba nga omanyi okitegeera nga ayina engeri gy'amunyikira paasi. Kakati ate Kanso Musisi n'akola akalala. Kubanga omukulu Ssemujju si wagenda nti agenda nnyo mu bantu eyo. Naye ye amaanyi ge gye gasinzira okuba ku TV ne ku radio. Kati Kanso Musisi n'ekyabadde asinga nakyo n'akikola. Ate n'akikola bulungi nnyo kubanga is a what? Is an elite. Lawyer ali wero compose ne byokwogera bikola ki? Abimanyi. Teyakoma okwo kankosembeyo kano. Emu ku bidde bisinga okuluma bannayuganda ebadde bantu abagala pro bono. Ekya Shamimu Malende mu kkooti alabiseeyo nnyo. Abantu ne bakkiriza nti ono waffe ajja tulwanirira. Ate ng'akisobola. Ssemujju ne balaba nga yayina kiraasa etajja kutuukibwako. Okitegedde? Nze sizinira balonzi. Ssemujju eriiti nnyo. Sizinira balonzi. He's an elite, but he can reach everyone on ground. So byebyo bimuwanguza. Tulina Patrick Kimanya Kabonera. Patrick Kuteesa. Yes. Mbadde mwogeddeko mu episode ziri. Kuteesa yajjeeyo mu Galatiya. Mu Galatiya ayogera. Abedi Bwanika. Ebigambo bino njagala obanyize omuntu ewali ekirungi. Wakalevu. Kasajja kwogera. Kalungi nnyo. Kuteesa mbadde njagala tojja kubanga Abedi. Nekola naawe ebikusukulumya ebikufuula ow'enjawulo. Kola nga ggwe. Oweereze bannamasaka mu kapasite yo. Kaluya. Kigulu South. Kaluya akoze. Kigulu South. Kaluya ono be baali mu ntalo ez'amaanyi n'omukulu oli omutegedde? Alwa. Ab'Olusaniya.
ha Kaluya si eyakubye gundi eyakubye Secretary General Lusania. Lusania yali tesimbye mu city. I'm not very sure. Simanyi bulungi naye waliwo yabaddeyo ndoza yade wa NRM. Okay. Kati Kaluya oyo ekyasinze okunnuma gundi ye teyayiseemu. Pastor Muwanguzi bangi. Pastor Muwanguzi teyayiseemu. Ne Kaluya akoze nnyo and he deserves the win. Yeah. He deserves the win. Yeah. Era be bantu bosobola okugamba nti babadde bagwanidde. SARS Gomba East. SARS oyo yafuna ebizibu bamwogerako ebigambo bingi awo. Yalya baba. Naye win is a win. Wakati Mwami Museveni nga baagala okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mutasobola kufuna obuwanguzi. SARS win yagituleetedde. Yeah. Ono bamututeredde mu list nesi nampa wengwa. Ndowooza ne wetumuleka Magoola. Kijja kusinzira yeah. So kijja enawuliddeko nga bamukubidde essimu. Wagiwuliddeko? Ani? Magoola. Ani yagimukubidde? Bano ba Zubeda. Oh, ye nakala. N'abagamba mmwe temwampagira mwadi campaigninga mukama wange. Omenye kigambo kye yasoose. Yemwe bagundi. Yemwe bagundi. Omukulu era yakola interview ku in fact akantu ako kalabi ke yakoze kandeetedde okulowooza nti Magoola awulira mukama we. Kuba mukadde kano ng'amaze okuwangula ate yandibadde n'ebigambo byakozesa. But eyo simu yandaze ku Magoola. Yeah. So Magoola tumuyozaayoza ne kubanga tumuyozaayoza NUP leaning. Rose Nalubowa Masaka City. Rose Nalubowa yajjeyo Juliet Kakande era nakugamba nti abantu Rose Nalubowa agwanidde ensonga azimanyi era ajja kuweleza bulungi abantu ba Masaka City. Okay. Olwo yabadde yesiba ku bantu awo owayero agala genda mu kooti. In fact agenda mu kooti. Naye tajja kumalako. Agenda mu kooti. Obululu bwatiikinga bwadde bungi. Na mmere. Hakimu Kizza. Omulabye. Omanyi gwe yajjeyo? Yajjeyo ani Hakimu Kizza? Omukulu ono eyagira ne ssente Kagabo. Sente gwe zaayo kyawo ng'agamba nzizeeyo sizizaayo. Hakimu abadde kansala wano ku City Hall. Yeah. Era bwe yamanya ensonga nga zigize n'ayambala mangu n'agenda ewa. Dennis Sekabira. Dennis Sekabira oyo wakabi nnyo maani. Yeah. Wakabi nnyo oyo guy. Dennis sina na kyemwogerako. Dennis Sekabira wakati mu ntalo omanyi yabadde akutte omumuli nnyo ogw'eruweero. Kulaba ng'ebintu bitambula bulungi ng'agezaako kumakuma banne. Yeah. Era obuwanguzi babuleese Seberuweero. Babuleese nnyo Sekabira. Tubebaza nnyo. By the way tubaye tuwogera ku Masaka. Ne twogera ku Mukono. Ne Luweero tugirina. Then Nejinja. District enye zabadde exceptional. Big up on yourself Sekabira. Tulinawo omulala. Ani? Zaake Francis. Zaake. Yeah. Zaake abaddewo. Byakoze ne byasobola okugattako tumanyi. Tewali na kyakumwogerako. Abamulwanyisizza nnyo Zaake no endowooza baali tebaagaladde mu parliament. Naye amaanyi gaabadde mangi nnyo ku ground. Nnyo. So nekitambula bwe kityo. So ani ono? Ono yaani Mogani? Odwori. Kagoma South. Adwori. Tetulina kifaananyi kye. Adwori Kagoma South. Kanda oba nsobola omulaba wano. Odwori. Kagoma South. Odwori. So NUP yaleese abantu nno. Yeah. Then kakati wano kyenandyagadde oba olyawo. Wuyo Odwori John. Odwori John. Yeah. Si yono. Yoyo omulenzi. Yono yenyini. Yeah. Alabika Odwori John yoyo. So Odwori John naye yazze wa Kagoma North. Bebo ababaka ba NUP. Then njagadde nga tuwumba wano. Njagadde tuyiseemuko. Yali mukozi wa radio no mwana. Njagala tutunuulire. Waliwo ebifo. Muwanga Kivumbi taliyo. Goreti Namuga taliyo. Ani. Tunuulira mbana abantu. Kakati
tulonda bajjeeyo bangi bajjeeyo Flavia Owekasanda njagala tutunuulire kati tulina ebifo mu parliament leader of opposition yakomyewo tulina commissioner tulonda tulina owa Buganda parliamentary caucus tulina okulonda ebifo bino ndaba nga NUPRS abasajja abasobola bituulamu nga tewali nnyo kaaba kwa Patrick Nsambo Shabe mulaba ng'asobola okutuula kubwa kosase n'atuulawo n'agusamba ne gugguka Namboze bw'omuwa obwa commissioner mulaba ng'asobola okugusamba ne gugguka oba okitegeera ani omulala bonna wano mbalaba nga basobola okusamba George Musisi musajja w'omutadde asobola okukubawo mudyobole mulaba ng'asobolera ddala ani Nkeretanyi Kiruluta yeetaaga ku understandinga parliament awo bwekola but asobola okukuwa ekirungo ekyobuku kuba mwogezi mulungi tanyigirwa mu ttooke Zaala Lwiriko of course omulina abadde speaker wa parliament bw'omukwasa ekifo asobola okubeera nga bulungi nnyo akitambuza ni omulala n'okweresa abantu bangi batunuulira abasobola okukuwa kyoyagala weebali kubanga waliwo katono omukyala amaniyo bw'omutunuulira bulungi asobola okudda mu Women's League kuba nkugambye abadde nnyo mu bibiina by'obwegasse ebyo abadde mu Rotary katosobola gamba tasobola kuwa kyoyagala tuyina abantu Honorable Namboze asobola okuba mumyuka wa Kyagulanyi mu Buganda yes okitegedde gundi watali in fact okitegedde your replacement Honorable Namboze agwanidde okuba mumyuka wa Kyagulanyi mu Buganda without doubt ekyo ekifo asobola okitwala nakkolera bulungi tulina muwadanku nnyingi oyo asigaleyo gyali otegedde muwada asigale gyali ne bw'obanga onoonya kakiiko kosobola omuteeka asobola okukolera emirimu bulungi tulina experience Sewungu webali asobola okukolera kyoyagala tuyina Nambeshe yes tuyina experience Nambeshe ali ku level ey'okubeera ne rope true kitegedde kati Nambeshe tosobola mukola ki naye mubuusa maaso tuyina Kiwanuka Abdallah experience ye okubeera looya munnamateeka n'ebintu ebifaanana ng'ebyo ne tosobola mubuusabuusa tuyina abantu bangi nsobola okwongera okutemeramu wano Nsanja Patrick naye waali awo tosobola mujja Kalwanga taliiwo Kalwanga naye waali kitegedde Kalwanga Shabe naye omwogeddeko kitegedde so tuyina abantu bangi abasobola Nassolo Virginia Nassolo oh my god Nassolo Virginia so kitegedde I think ndowooza Mwiru Paul Mwiru oh my god Paul Mwiru asobola okuba chief whip omulungi okitegedde Paul Mwiru by the way asobola okuba ebifo ebisinga okuba obwo committees olaba nga kosase Paul Mwiru asobola okuwa ebimu ku bintu ebigenda okuba ebirungi mu kibiina kya NUP so NUP nsuubira eyina abakulembeze abasobola okutuula buli kifo ate nga bakuwa kyewali yagadde they are competent abasobola okugenda ne basavinga mu kapasite zonna ze wali suubidde abantu mwe bali badde nebino tubyogerako in case singa Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwanguzi bwe abatannabutuukako tegedde kubanga leero bwetwogera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye obuyinza Jole Ssenyonya yaba prime minister sabo toseka Jole Ssenyonya aba prime minister okay okitegedde otandise zigaba nkulaba okitegedde kaka tuyina abantu awo oyinza okusanga let me see oyo tuyina ani Nalukoola ayinza okuba Minister of Constitutional Affairs okay
naye ne kino njagala kikubuulira gavumenti bwefuna obuyinza ekola n'abantu bonna era ojja kulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje abali mu DP bolaba nti bayina obusobozi Kayindo tafiire ebintu obadde obyogera Kayindo tafiire tumuleka nawumula twagala abantu bakyalina amaanyi basobola okuweereza asobola okuwabula kiri okay so osobola okulaba nga ajje abali mu PFF bolaba bakyalinamu embavu eziweereza kale eno tugi UPC ojimake najja tuyinza omuyitaawo ne mukyala we bamusudde waliwo n'abali mu independent okategedde ng'ensonga bazimanyi so abantu bangi waliwo n'abatali mu bifo bya bukulembeze mbuuga omuzza wangi okay bwetyo NUP bweyimiridde then nkakasa tokyalina kibuuzo gw'otawulidde osobola okuddayo emabega mu video n'osobola okubeera ng'omulaba tukkirize tugenda kutandika ne NUP yayisizaawo ba candidates nabadde njogera n'abantu abamu omanye amasimu gabadde mangi nnyo nenga nago gatutiisa ate nga nago gatiisa waliwo abadde akkubira nagamba Sajjime tunawezayo yadde 25 mugana we kakkana waliwo olina kuba n'agamba naye okwekalakasa okuwulidde mundu oziwuli ezivuga n'ogamba owange yankubidde ono mutuufu onankubidde era in fact waliwo ennamba eyannemeddeko jjo lwaki abantu beekalakasa muwaki temukunga abantu nembuuza naye era namubuuza naye owaayi nga nalemeddeko njagala kulaba sikumanyi oŋŋamba njagala kulaba namubuuzizza ddi nti kati ankubira ssaawa emu naŋŋaana yono era enamba in fact wegendereze Airtel leero bakuteerako wali bw'oba okubye essimu oba nga bakkubidde waliwo waggulu akantu ke bakuteerako nga bagamba bakayita batya baga nti all calls forward oba forwarded okitegedde naye no kurestricting essimu yo kugundi ezo ezifaana bwezi nagigyeko naye nendaga nti ateddako so that's why mwenna abankubira naganya obbakwata olwaleero so ankubira nga tuli ku WhatsApp awo tunyumyemu naye ankubira direct call ogirozireka si mu bubi munaatusonyiwa era ankubira ne sikwata tonnenya wewa tugende however akalulu ku ntebe ennene nga bw'otugambye waliwo omutendera ogusembayo n'omukulembeze yagenda okkagendamu ng'akitegeera nti yagalagana byabakama tajja mmulangirira ne twalinawo emitendera egiddako egy'ababaka ba paalamenti wano waleese ebibuuzo nga tulaba akakiiko kaganya okulangirira abantu abamu ne tugamba kiki ekigenda mu maaso era okumaliriza ng'abamu ekiso kibayiseeko bangi ng'ekiso kibayiseeko naye nga bakulaga balina DR forms eziraga nti bawangulidde waggulu soke tuleke ekisobe kyayiseeko tutunuulire NUP enjawulo eno oba abantu be yaleese g'oboogerako ki era nga tusinziira ku 57 be yalina tugenda okutuuka wano in fact nga tetunaba na kutuuka twayinako ba Jime Lwanga twakagaba abayawukanirako awo ne tubeerako ne bano ba Mpuuga abatulaga nti ba NUP naye nga siba leero nze kyampaddemu essanyu abaavuddeyo ba Mpuuga NUP yali pressinze ebifo ebyo kyandibadde kibi omusajja yandiyimiridde n'alyoka akugamba mulaba mwatuteekako abantu NRM etwale ebifo ebyo good enough nga tutandikidde ewammwe Masaka kyonna kye mwekoze ne mujjayo omuteeketeeke ne mujjayo omugalaatiya Juliet Kakande Bwongo ne bantu mmwe mweyita ki akalulu kano kabaddemu ebintu bingi bana tugenda basomera ku list era njagala tubitemetemeko bannayuganda babitegeere ekisooka olina ky'osoosa okubuuza nti bw'otunuulira ku babaka NUP be yafunye n'abavuddeyo
kitegeeza ki yeah. Emitendera mingi omuntu gyasobola okwogerako egyabaka waliwo ayinza okugamba namba yaabwe nti bali bangi okompeyalinga ne bano mu ggwanga mwe tuli ssaawa zino it's not about even the numbers yep. ezikuwagira oba zofunye kubanga NUP bwe tugyogerako leero nti mu parliament eye-11 gitugenda okumalako ibadde n'abaka 57 yep. twagenda okutuuka mu biseera ebisembayo ng'abaka 57 tebakyawera wadde kitegedde n'abamu ng'ensi eyo tebabuusabuusa era twaka ku final day ng'abamu NUP basudde ebbali nga ne kaadi tebawadde ekikulembera mu bibiina by'obufuzi bakiyita integrity okuba ng'oli mwesigwa ate ng'okola ebyo ebikusuubirwamu okitegedde ng'omukululo gwo oli w'amazima oli mwesigwa toluma bantu bakulembeze mu migongo ng'emisana oyogera ebigambo ekiro nga bakulaba oyambadde gomesi ne sharia ne sikaati oyingira State House wa Museveni mugende muteeseemu ngeri gyakuwa obwanna bw'ensimbi ng'olyoka otandika okuluma abakulembeze mu kibiina mw'ova kakati mu nsi zino ezaffe zikyakula mu demokurasiya numbers nkulu nnyo kubanga mu democratic state of governance oba governance tukulembeza nnyo numbers we go by majority vote. True. Naye at some point majority vote eyinza okuyiwa. You rather be with a few nengo kakasa nti bamazima kubanga zino parties nga zikula ziba zitambulira ku byama zigezaako okuzimba yes zigezaako okuzimba kubanga zidiringa with the dictatorship government eri mu bukulembeze eyabannakyemalira so ebyama biba tebikuumibwa ng'olina bakamwantette ab'emimwa egiweweera mimwantoloba otegedde ng'abasajja boolaba abo walaba otegedde enviiri enjeru ab'enviiri enjeru ezo kakati kola bwoti sooka otuleke ng'abasajja ab'enviiri enjeru eziri kuki tosima omusogola amala sooka otuwa akatambi k'omugalaatiya sooka otuwa akatambi k'omugalaatiya jima ojja kunzitira lo musiriya za DPTV ne tetwogera ku bano mbadde nkugamba ze mbadde nyina byenkugereza okay. Simanyi lwaki ontuttaawo naye just mbadde njagala tuzannye kano olina bweyagala okuyisaawo nina kyenjagala ki kansooke mmalirize kano kobadde ombuuziza okay. Nkamalirize so ntegeeza bannayuganda kiri kyosoose nti the difference is 7 from the previous number nti it's not about kubanga njagala abantu bankotinge bulungi mu nkola ya demokrasiya ng'eggwanga liri mu democratic way of governance. Yep. Numbers tuzeetaaga nnyo. Naye okuba ne numbers ennyingi nga si z'amazima. You rather be with a few people ng'okakasa nti banaatambula n'ensonga ez'amazima okusinga okuba n'abangi naye ng'olina muwawa. N'Abaganda bagamba amamesa amangi. Okusinga okuba n'abangi naye nga muwawa. Nga by'onaayogera wano ojja kubisanga muguuni mu sitenseni nga byatuuse dda. So, Noob yakkiriza nti yalina abantu be bayita obw'omuzinzi. Naye gamba naye ku kye tugezaako okuzimba tubeerekereze tuzimbe egyo emigi gye tusobola okumanya nti gisobola okukkiriza mu nkola eyaffe. Yatwekisize tulwana nakyemalira ebyama kikulu. Akonsoose nenkakuddamu. Oyina w'obadde ontutte? We mbadde nkututte nga njagala kumpaako ku katambi ako. Soko tuweeko ku Mugalaatiya. Ffe twaleeta Noob. Mwe mwali mukimanyiiwa. Mwabatudde wano. Eno ne bawulira, ekiro temukyogerako nga lwaki sikyogerako. Bwe nali kireeta ko wangamba okireeta. Twasalawo ffe twagivaamu ombuuza otya nagivaamu ntya ko wanteekamu. Twakola ki? Ebyo ebyotutiisatiisa kuffe tewaliiwo atya.
ffe twagibaleetera ne tugibaguza twagivaamu afaafe twase mu kibiina kyaffe kyammwe kyabanamasaka politics babala mubale akigulira buno ye pulezidenti wakyo wamwe wanyendo mukungwe ate ononooza ebiralo byagazaaki nze nakulira eri ishaka mukyeni bwe nabeererayo ekitundu ekyo nga kya UPC bwe baalaba owaabwe nga zze bonna ne badduka kati benaali mwebibalo temubitegeera ono nga ye pulezidenti w'ekibiina tomanyi nti kikwongerako biri munonooza byaki mwava munuuku namala kwebuuzaako nga nyingira omanyi gye nayingirira ono mumubuuza ngaono mwanyina nse ndaba yange nse ffe twamuyingiza munuuku ffe yali yagandira mu dibi ffe twamuyingiza kati yanyinyonyo. Okay, mwe mwaleeta Nuupu naye n'otugamba nti nabeebuuzaako nga nnyingira, ne mwe mwagireeta nabeebuuzaako nga nnyingira. Namayanja ffe twamuyingiza mu Nuupu kati yayagala okunjigiriza, Nalukoola yasigala mu DP agenda okusalawo okujja mu Nuupu teyajja kinyumo, yamala kwetegereza. Namayanja teyajja na mbuyaga, yajja amaze kwetegereza, kyovola mwamulekayo ne mugenda. Ekirala soko tuwe mpuuga then soka tumaliriza oyo togatta bino ebintu bingi togatta tujja kusobya. Mbadde njagala bazingirwe wamu. Ebigambo bingi njagala tubanogoleko omu mpola. Ebigambo byogeddwawo bingi bonna bigatta ne biri bijja tubuza. Tandikiraawo. Ekisooka bannamasaka baali bakola ensobi okulonda Abedi Bwanika. Teyali mwana waffe w'e Masaka era omuwulira gye yeewaana Ishaka Bushenyi. Webale nnyo. Kaakati ekyo kikusiigira ekifaananyi siri musosoze mu mawanga. Kubanga lino eggwanga nga bwe nzija nkugamba twagatta amawanga manyi ne tukola republic. Naye omuntu bw'atandika okwewaana mu kintu ng'alina lwaki yeewaanira eyo nawe ogezaako mutunulako ekyo yeewaanamu, gyagwanidde okuba obeeno abeerimbikamu bwerimbisi. Kubanze bwe mbeera wano owulira nnyo nkulembeza nnyo Masaka. Ndi proud nnyo gye nva newankubadde ne Makini empangaaliddewo. Naye ensibuko yange kikulu. Oli agamba yakulira wa? Ishaka akulembeza nnyo gy'ava. Otegedde gye yakulira. Basi. Kakati ekitegeeza ebigendererwa bye birina gye bikola kyera bw'owulira awa reference gye twakulira owaabwe bwe yajja bonna ne bakola ki? Watyanga naye ali kuwaabwe. Omukulu yasoma nnyo mu katabo ka Mwami Museveni ak'okubalaata n'okubuzaabuza n'okuyimba. Ebigambo bino njagala bikubuulira. Bw'oba olina omuntu gwe weegomba layinize oba oziwulira z'okoppa. Mwami Museveni njagala omulabe enjogera ye teyawukana na Abedi Bwanika, teyawukana na ya munnaffe oyo akulembera ekibiina kyabwe. Kimanya Kabonera. Nyendo Mukungwe. Babalaata, bakudaala, bajereegerera. Olira, nze nasookamu. Ensi is not about emyaka gy'omaze ewantu. Ensi abantu bababalira ku achievements. What have you achieved? Contribution yo mu bantu abo eriki oba mu kitundu oba club. Nze okukola ffe tuli bagwezi ba mupiira. Ogasiza ki? Contribution ye eriki. Nsobola kuwa example. Ronaldinho Gaucho yali muzanyi wa Barcelona. Yes. Barcelona teyagimalamu wadde myaka giwera mukaaga. If I'm not mistaken. Neba mubalanga omu ku bazanyi abakyasinze okuba ab'ebyafaayo mu Barcelona. Okitegere abamu batuuka n'omuyita the king of Camp Nou. Akaseera katono ke yamalawo yagassa nnyo Barcelona. Kubanga bwe yajjira mu Barcelona yasanga Barcelona yemu ku tiimu ezaagala okuddayo wansi. N'agiyimusa
n'agituuka ku level ya Champions League competition n'abeera omuzannyi w'ensi yonna twice. Barcelona nefuka ttiimu ezimu ezisinga okuba ez'amaanyi mu nsi yonna. Ba sponsors ne ba John Board. Ronaldinho Gaucho. Otegedde? Contribution ze yaleeta mu club eno bamwogerako ng'omuzannyi omu ku bakyasinze. Naye nga waliwo abaamalawo emyaka emingi ennyo, myaka 15 emmeka tebaboogerako. Otegedde? Newankubadde bayinza okuba baboogerako, naye bw'otuuka like bw'okompeyaringa, Pio is one of the greatest. Yeah. Carlos Pio. Naye if you put them no comparing, Ronaldinho ali waggulu nnyo, the bar is higher compared to Pio, Carlos Pio. So Abedi Bwanika si bbanga lyamala mu kibiina newa gye yava nti oba be basookamu ne contribution ye eriki yagenda okujjamu NUP ng'alina ekibiina mu nsawo mu briefcase. Era sebo president wa kibiina era akiira nakati kubanga tachi unregisteringangako bwe bali yali w'amaanyi lwaki ekyo ekibiina si yateeka mu maaso n'akiguza NUP kigende mu maaso. Olaba teyakiguza Where's the party? Olaba n'omutite yakola ki? Bali banonye ekibiina awo nga basattira naye ng'akiina mu kikapu. Abayina briefcase party, multi-party, gundi parties. True. Oyo ne Mukaku ne banne. Mukaku ayina, Mabika ayina, oyo ayina. Ne tebagyesimbiramu. Biri ebibiina bina mu kimu. So, ensi si nsiru. Abantu olwadde bajja kulaba. Omanyi oyawuliddeko obululu abantu be baseka nga bakuongooza bigere nga bagira bakukeneka. Bubeera butya? Obu bwennyini bannamasaka bali bamusekerera. Adde omanyiko obukoole nkugaye nga waliwo ku tekijja kusoboka. Mbadde nkugamba bwennyini bannamasaka bali bakola ki? Kuba mulimu n'abakyala abakadde balaba ekyeneena. Baga mukulu wali wakoopitika kwa president ebbanga ddene. What happened? Tofunangako yadde bukulembeze yadde ku LC omusajja akuwadde platform ku myaka gye egy'obukadde. Ofunye obukulembeze for the very first time. Waki toli mu mativu? Why don't you appreciate? Omuntu atakkiriza muntu amugasseeko ttafaali n'alowooza kati Abedi Bwanika balowooza nti be bayamba Kyagulanyi Robert Ssentamu. It will never be. Kakati bannamasaka baamulaze nti gwe si gwe yamba Kyagulanyi ye yakukola. Otegedde? Abedi si yakola Kyagulanyi. Mpuuga si be baakola Kyagulanyi. Kyagulanyi yakola ki? Ye yakola wampu. Ye yabatuusa awo ensi we yabalabira nti b'amaanyi. Mpuuga balinza okuba baaliwo. Waliwo enjawulo y'okubaawo n'okuba ow'amaanyi. Kati kangatte ekyo kyogezaako gamba. Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona. Mu kalulu kali nga NUP teriiwo yafuna obululu 40. Najja ku kaadi ya NUP. Wali 3 n'obuzigwamu tezaawulira. In fact 3 najja ku kaadi ya NUP. N'afuna 8 mu 14. Bwe yavudde ku NUP yafunye 3 Magoola n'ayambuka 8. Okitegeera? Kakyonnyonnyola kitegeerekeka. Ne wano nali nkubuuliramu. Nakubuulira Mathias Mpuuga Nsamba. Constituency ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obululu mu kitundu ekyo. Mu Masaka awo. Yep. Yafuna obululu bwe 12. Abakulu bo baagabana ku obwo. Omu yafuna 3 n'egigwamu bulaba yafuna 5 ena something. Yeah. So kyongera okulaga nti wakati omukulembeze wagabana ku namba ze. Era kye nali nkugamba nga tunajja wano tutagenda mu kalulu. Ne nkugamba lwaki boogera ku Kyagulanyi nti yazze mu kitundu ye n'ataboogerako. Balwana kusikiriza namba ze no kubanga Kyagulanyi tapikinga ku maanyi gaabwe. No. Bwe bapikinga ku bawagizi ba Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bwe bapikinga mu maanyi ku bawagizi be. Abawagizi si ba Mpuuga. Si ba Abedi Bwanika. Abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu we NUP. So bw'oba onaamufunako you have to tap mu bawagizi be. Otegedde? Era bw'onaamuwakanya nti gwe tokkiririza mu byakkiririzaamu ojja kufundikira ng'ofaananye Ssemujju Nganda. Ng'akuwangudde is a newcomer in politics. Nkategeera.
tugenda tuuka okategeera tugenda tuuka awo mpiseewo obuyisirayiri ngisazeewo busazi okay tugenda tuuka ngikoze ki ogisazeewo ta ngisazeewo busazi so Abedi Bwanika najja wano nenkubuulira nze muntu yekka yayimirira ku media houses zonna neŋŋamba bannayuganda bano abantu basatu tubalabyeko nakugamba omu yafu nyina ebigambo byenakozesa nebimu ne bibanga ebikuwaawaza nakugamba omu ye taliiwo tutumwalana mu reesi yali Juliet kaka nekugamba oyo yasibadda oyo ye wamuŋŋamba taliiko yadde twagana mwogerako bu equation nekugamba omu ali mu kulimba bannayuganda nti yaleeta emmwanyi Abedi Bwanika nga tangira nje Masaka Masaka ye mu district esingo kulima emmwanyi so takyewa si ye mu district kuba esingo kulima emmwanyi sikanzije no 15 esingo kulima emmwanyi mu Uganda Masaka ye mu kuzo kakati ekyo takyetuuma eri gye yakulira Ishaka Bushema tebalimu balime emmwanyi abasinga kati tatawaana nnyo tayigiriza bannayuganda bannamasaka kola ki kulima mwanyi yasanga ekintu ekiriwo nayagala akyongeremu amaanyi okitegedde so nenkugamba Abedi Bwanika ali awo atagaataga naye bannamasaka bajja mulagawo wakola ki waja bwe twagenda ku raali mwami Kuteesa Patrick namugamba munywanyi omusajja azze mu kitundu kyo Kyagulanyi omwagalako ekintu eki kutuuka mu area yo bw'otuuka mu area yo omukisa guba gukugwiridde gwe gwataddeko omukono oba ofunye mukisa gwajjeeko omukono ekisiraani kimutambulirako obulamu bwo bwonna oyo Kuteesa omulaba nali ndudde ebbanga simulabako ssanyu naliraba nga Kyagulanyi atuuse ewuwe n'agamba yali akyalina mufiira n'agamba obuwagizi mbulabye mbulira obuwagizi obulaba otya Kyagulanyi ng'amaze okukola ki okuteekako omukono n'ayogera ebigambo n'ategeeza abannakitundu ekyo nti omusajja ono gutaddeko omukono nga NUP n'akuwaayo saba wanikako ku mukono abantu bakulabe yegwe Kuteesa Patrick n'akola ki n'akuwanika ensi n'ekola ki yekulaba so Kuteesa okuva olunaku olwo era namugamba bugambe walogunize nakola nenkugamba neŋŋamba Kuteesa yongeramu bwongezi kuki kumaanyi era omusajja oyo yakikola mu nnaku 2 era amaze okutuuka ku gurawundi zonna ze nalinda ezikyalimu akayuuga so Kuteesa salute big up on yourself kakati tuddeyo ku mukulu oli mbuga omukulembeze w'ekibiina soko mutuwe yareceiving omusimbi soko tuwe owekitiinisa profile kansooke mmalo ogijja kwoli omukulu Abedi Bwanika ne munne Abedi Bwanika yagweda mu nsi yali China waliwo ensi mu Asia waliwo ebisaati biwalaba abantu bibambadde ennyo ebyo ebiringa ebitengi emasaka eyo Abedi Bwanika sebo yabikolera order abasajja babadde ne ssente abo ezifaananako n'ezaba NRM ezolaba ezibeera mu kamyufu ka NRM billions of money accountability balina ogiwa billions of money abantu babadde banoonya ssente ezogenda mu kalulu nga bo bagula amataka billions of money n'owulira Abedi yaguze wali billioni ya ssente ono yaguze wali mukati ng'abantu banoonya ssente z'akalulu babadde bagula mamotoka mapya tewaziraba empya emmotoka naziraba ez'empya kapyata basatu bonna baguze zifaanagana negwe teweebuuza omusajja ono ssente gye omusimbi aba agujja wa mu kalulu abantu bagenda mu kalulu nga banoonya ssente za kuba campaign nga tasobola nagula kamotoka ono bammemba ba parliament bonna yabasasulira babadde ne billboards true obugundi buno obw'obutundu baali obungi nnyo Masaka buli woolaba bonna babadde bayina nga buwerekera bwe buti wanyendo omukungwe kimanya kabonera nkwatuka omukyala neyo mu byalo gy'olaba ewali emiti eyo mu Busoona ng'osangawo ekipande bwekiti ekinene kya Mpuuga ekirala kya Abedi Bwanika bakuteesa basajja batunga ssente bazinoonyeza muki mukiwatonga nga mazina naye nga ebigambo ebyogera nga boogedde eddoboozi lyabaki ly'abantu nga musajja waffe gundi bwazize yakola ki Javiira Sebina yabadde ayogera nti ffe tuli ku bantu kati omukulu oyo eyagira ekibiina abantu basooka bankubira akagundi bakawulira bannamasaka akatambi aka Mathias Mpuuga Nsamba baana mmwe nazze wano kubagamba
mutereke icing sugar waffe ku keeke yaffe eri mu kufumbibwa. Ekibiina kyammwe kigenda kweza emyezi 6 mu mwezi guno. Ekibiina kyammwe ekito obwenkanidde awo kirina ababaka 5 mu paalamenti. Ekibiina kyammwe kisimbye ababaka 88 mu ggwanga lyonna. Era mwenda n'omugaati ono nga tuli mu Acholi, mu West Nile, Mulango, Etteso, tubadde mu Busoga. DF ekola bulungi nnyo ejja kufuna ababaka bangi mu paalamenti. Simunaana kuwulira nti kandidati wa DF yavuddemu ewantu wonna. Tulina gwe twasonsula ng'ebitabo alina tiketi y'abatiisi nga ya mugigi. N'akamu twalondera abantu nga beebo. Ekigendererwa tugende mu paalamenti eddako nga bw'okwata omuzindaalo n'ogw'ogukwasa alina kyagamba nga kikulu. Ekibiina kya DF kyamala tokola enteekateeka ey'amabaga amakulu ge tugenda okutwala mu paalamenti. Tetunoonya byakuteesa mu paalamenti, twabikkaanyaako dda naye nga tunoonya n'atwegattako nga bategeera ensonga zino nga ffe tugende tugguse ensonga z'eggwanga enkulu. Mwe muli n'ensonga z'obululu, n'ensonga za ssemateeka, n'ensonga z'okugabana obuyinza, n'ensonga z'okugoma obwavu. Tetubyogerako bwogezi. Tetusobola kugoba bwavu mu Uganda fekka ng'abassekinnoomu. Dr. Bedi ne Mukyala Kakande basobola okukendeezaako nga balaga abantu ekyokukola. Tweyanziza producer tukoze obulungi. Pozinga mukatonaawo omuntu omujjaawo. Omukulu abeerewo njagala kubuuza. Bino byonna omukulu abyogedde. Ekibiina yatugamba kikola bulungi nnyo mu Lango, Teso, babaka 88 babateeseteese bulungi. Moga ni pozingiramu awo wakati ako nnyina ko njagala okapozingiremu awo. Pozingiramu awo. Babateeseteese bulungi, bonna balina ebitabo si bakukoleeza. N'agamba ebyokwogerako babimanyi era babadde nga babiteesaako. Now njagala kubuuza, Mpuuga mukadde kano awulira atya? Ekyokubiri, DF bwe tukebera mu lukalala teyaleese mubaka yadde omu. DF mukama waabwe ye yakutte ekifo ekirungi, oyo yennyini ali ku screen yakutte kyakusatu. Si kyakubiri. Yakutte kyakusatu. So kiringa kyakubiri. Nedda ssebo independent yabadde wakubiri. So ye n'akwata ekyokusatu. Abedi Bwanika yakutte kyakusatu. Abedi Bwanika ye confirmed. Juliet Kakande kyakuna. Mbwate kama yakutte kyakuna Ntebe municipality. Waliyo omulala. Musiri David. Tugende kubana. Njagala kubuuza. Okuba ekifaananyi ekinene. Njagala kuzimba ekifaananyi ekinene. Bwe tubanga bano be bagenda okuva mu NUP. NUP nga ewavudde bano yazzizaawo ate baayo. Yakoze loosi. Eina loosi gye yakoze wano. 2. Abayinza okucriticizinga NUP. Bagenda jine nyaki okujjayo bano nga n'ebifo aba NUP be babijjemu. Bano bwe badda ku pano ne TV zaabwe ze babawa oba radio, kiki kye bayinza okusinziirako kuba NUP? Ekisooka NUP mubaka abayingira mu DF yafiiriddwayo omukulembeze omu ow'Entebbe municipality. Naye ne bwe yali badde mulina yali badde talangirirwa, yali badde afaananako nga baluta maguzi. Kubanga waliwo pulaani ennene ebitundu ebifaanaganako nga Ntebbe, kubanga ne meeya yennyini NUP yali emuwangudde mu 2021. So bibadde biteeketeeke ti NUP tesobola kufuna mukulembeze Ntebbe municipality nga mubaka. Njagala tunuulire, njagala okiseemu amaaso abakyala bali balaba we batudde. Bali abanekanekanye mu green. Kati njagala otunye ebitambaala byabwe. Bina kala eyo giraba eyo yakacungwa. Eyo kala ogimanyi.
yakachungwa njimanyi kuki kale eyo ya kisinde kibayita Patriotic League of Uganda. Togamba kituufu kakati bwe twali e Masaka omukulu ng'atongoza bye baali bakola Thanksgiving bwe batongoza ebisaati ebiriko my leader Puga my leader my leader era abavubuka nga bambadde bi-t-shirt ebiriko kala ezo green n'eyo kale eyo bannayuganda bonna bagimanyi ya Patriotic League of Uganda. Ekulemberwa General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba njagala kujjukizaako emabegako abaami abo n'omukyalo oli balwana nnyo Namayanja Florence meya w'ekibuga Masaka. Ne batuuka n'omusibako emisango nga balimba bannamasaka nti Namayanja atunze ettaka lya Masaka City. Ne batuuka n'okugamba NUP nti ene Masaka tetwetaaga kunga. Masaka yatuuka dda. Naye banayo oba Namayanja atebuka atyako. Namayanja nti obolanze munyimirano bweberano muyita field marshal. Erinnya limuyita. Ekirala twatandika okulaba jjukira tutandikira mu bijambiya. Awo nawo tosagala weerabirewo. Nzijukira. Sinali ebijambiya etandikira awo. Eriwa mu constituency y'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Okategeera? Yes sebo. Naye abavunaanibwa ate bava Kampala. Omubaka tetumulaba muguno mweno keesi talina waali. Ateredde dda. Obitegeera? Ebijambiya ani abimaliriza nga abikumye ateesa ne gavumenti bano bateebwe. Nzijukira bulungi ng'omukulu yeeyogerera nze nateesa ne gavumenti muteebwe bali tebaagala olunaku lwe baziika Seggirinya ng'omukulu awambye n'abaana. Webalire ddala. Tulaba councillors e Masaka nga bafutyanka bagamba bo balina abeedi bagamba bagende mu State House. Omukulu omu councillor w'e Masaka yambala n'abiyambalo bya NUP nga aba NUP bangi bali mu kkomera bavunda nga ye omukulu ayambadde combat number era yali mu State House. Era nga babeedi babawolereza era nabafunanya ka office akamu. General Muhoozi yakola rale Masaka ku Liberty Square nga babeedi be bamu kubagiwagira talina mutawaana. Nagamba General Muhoozi okujja Masaka oba ayagala jjejje tetulina buzibu tujja mukuba kumbe bamutunda. There was a big plan. Nakugambako nekugamba n'abasajja babadde n'ekibundi kye batembeeta ekya Muhoozi project eya 2029 kituzze twogerako paka leero nti president baagala mulondera mu parliament nga buli kitundu balonzeeyo anaakwatira Patriotic League of Uganda omumuli abamu nga bali direct nga balaba indirect ebitundu gye basuubira nti NRM talinayo buwagizi nga banoonyezza abeefuula ab'opposition nga bakitambuliza wansi bagende nga babalya wansi mpola nga bw'olaba oluyiira bwe lukolenda lukola ki lukolera lulanda kati Mpuuga ne munne Abeedi Bwanika gwe badde bayina e Masaka era kyali kiteeketeeka okwabulizamu NUP nga balowooza bagenda ne masses ne numbers ez'abaka ba parliament. Kyagulanyi n'abalaba mangu n'agamba genda bamukubye todda. Okategedde so abakulu aboolaba baabawa omusimbi nga gutokomoka nakubuulira wano billions of money zebaabawa bakoze binene nnyo manyi kizibu kibi nnyo okwepima bw'oba oyagala okwepima omanya size gy'okola ki eweepimako ekyatawaanya Mpuuga n'okulowooza nti asobola okuba ow'amaanyi kwe kufuna Kyagulanyi kubanga yalaba Kyagulanyi muto is a newcomer in politics n'alowooza asobola okwepima ku geeji ye ng'alaba amusinga era walaba interviews zonna ze yagenda akola ku media houses. Nsaasira nnyo muto wange okitegedde walabeeko omuntu ng'akutunuulidde ng'akugira bw'ati ng'akufuna mu kawompo kakati lwakuba Kyagulanyi abusinga oyo obuwanvu
naye yalibadde amugira bwati nga mutula mukompo ng'agira n'okugira bwati kyebayita akuwalana bwawerekera akubanyi. Exactly. So bw'obanga gwe okutte kakati amazima mmanya kati ye Kyagulanyi ate alina eriiso lyo lyakuba olwokuba ye musajja muwanvu alina waabatunuulira agira ati alina ka ango mwatunuulira era kasaaka kkuba abaliwo 360 abaliwo balina kudduka bagaba omusajja ku mazzi talina gwe yali agikubye n'awona genda obuzaala ne Ssewanyana tujja kgenda wondooza nawe. So Mathias Mpuuga Nsamba wakati nga bamaze okufuna omusimbi ogutokomoka ne balowooza banaatuukiriza General Museveni byabatumye. General Museveni alina ekintu kimu kankikubuulire osobola omusuubiza ensi n'eggulu era General Museveni abamuggyako ssente kye basinga omusuubiza nti balina numbers era gwe osobola omulaga nti ozikola ki Bampuuga baakola amagezi gonna ne bayita mu bantu ab'enjawulo ne bakungira General Muhoozi e Masaka ne bamukungira abantu. Ago omusajja alabika ki amaanyi bagayina n'abawo omusimbi ogutokomoka ne bamukakasa nti bagenda kutwala ebbendobendo ly'e Masaka n'ebitundu ebirala byaki bino ebitundu ebirala badde bankubuzaabuza sima tugenze era ngo simanya kyoli bibadde byakugattirira abantu kubuzaabuza nti naye tusobola otuukayo naye ng'ekinyuzi kyonna kibadde Masaka ebbendobendo lya Buddu bw'obadde tasiki gye bakola ki gye bakwasibwa. Bannamasaka nga batunuulidde mu 360 ya Kyagulanyi Robert Center bagamba tubalaba tujja kukuba nga babalaba ebipande emiti ne bagisimba Masaka yonna abaana bakuludde emiti ku piki abaana bakuludde emiti ku piki emiti gigwiridde bannannyini gyo nkugambye baleese zino Sinotrack tebaleeseyo na taproot Sinotrack ozimanyi ne baddiira ezo egundi empaji ezo egondi ez'amaanyi ne basibako ne bagikulula bwe bati mu gundi. Katonda wange tewali muti gwasigazizza mulandira ne bagikunkuna bwe giti kakasa nti gisigaza yadde kataka kudda okitegedde kyekyabaddemu Masaka City. Masaka City teyakoze kimu babakubye bombi basatu bonna flat n'omukyalo omani MP Masaka district kati Masaka yo nebanga ekiggadde neddamu nekakasa Kyagulanyi nti mu Uganda yonna ffe twasinga okulonda mu 2.21 by percentage ne tumukumalira tetwakomyoko ebizibu byobadde osinga okuba nabyo ebyabanna byabufuzi abatakkiriza nti gwoyina amaanyi tubatoozezza ku nabo twabikuyambyeko kakati Mwami Museveni bana bagenda bagobanga muyaga anti Mwami Museveni yakuwa omukisa bw'oba olina ky'omugambye kakati tebagenda kuddamu komba ku ssente ya Mwami Museveni batya nti balowooza basobola okulwana nnyo ne bafunayo ababaka nga bameka 2 ne bagenda ne balya ku ssente ziri ze bakola ki otegedde kati basobola zikomba ko babuuze Mao bannaabwe abalala omuli Mao ne bannaabwe abalala FDC nasikomye kulaba nga yakafuna ababaka bamusanvu bamwenda FDC ina mwenda otegedde Mao ayina Mao kati basatu kuba naye kwa Mao nakubimulanga ayina 5 DP ina 5 kati UPC ina anti naye yina yafunyeeyo PFF yina kati ondowooza omululu ogulaba kye gukola gukulekattayo nga gukwatagana n'ebingi jjukira Mao aboogera bali bameka 5 kati omukulu ye yageeza mu luyiira n'alumalawo. Anyway, kakati nze kyengendo sembyayo kwene emboozi y'abasajja bano tukkirize nti bagenda kufuna radio ko bagenda okubeera n'amativi bagenda kujja okulwana NUP ne bino byonna nga babikola njagala tujjukire ekintu kimu njogera ku bali ku side ya opposition nti okwegatta maanyi singa omululu n'obutaagaliza n'okwefuula nti gw'oli mumanyi waggulu we teri alina kubeerayo bino bivuddemu bino byonna NUP teyandibadde na nsonga kuteeka ku mpuuga ku muntu singa empuliziganya ebadde nnungi kati nakyo tukiriyalinge bulungi njaga tukiriyalinge ngezaako amazima tukkirize NUP yeetaaga ebibiina ebirala ekyo kyo oba oyagala oba toyagala nnyo nti
bw'okwata anti n'okwata FDC n'okwata PFF n'okwata DF ne mujja ku mmeeza ng'ebiruubirirwa bye bimu musobola okubeerako ne negotiations ze mukola ebbali ne musissa ku lupapula bwe tumala okukwata kino ojja kgenda wano ojja kgenda wano bano abantu beetaaga singa wabaddewo obumu n'obutalowooza nti mmwe bakitalo mmwe mwasookawo Jimmy ensonga si yakubeera wa kitalo kanako tukakorekitinge bannansi bakategeere waliwo kye bayita ambition ne interest kakati ebizibu si bano bakulu butamanya nti Kyagulanyi yalina amaanyi bayina ebigendererwa be kye bayita ambition omuntu alina ambition ye tosobola gikyusa goleza lwaki twatuuse leero nga PFF nga tayina presidential candidate DF ng'eva mu Buganda nga tezirina presidential candidate nga tebasobola kuwondesinga Kyagulanyi njagala oddeyo kitegeere nti waliwo ebintu ebinene ebitali just numbers ze twogerako nti kituufu NUP yeetaaga numbers. Let me give you an example. Lwakuba kati ontutte mangu ate bino mbadde njagala byogera wali waddako. Mbadde njagala kino tukitegeere nti Faruku omuntu obujja bukoze omuntu kituufu omuntu okuwulira nti kyoyina togwanidde kisobola omuzaaza omuze omubi ne kimukoza ne kimubuza n'otulo era kisobola omuleetera okwegatta ku mukyamu bakulwanyise naye nga ye ekimusumbuwa obuzibu gwe kubeera ng'oyina ekyo kyoyina ekyo nkikkiriza nnyo nti bino byonna bitandika n'abasajja one kuva dda tubamanyi bo tebaagala kukulemberwa be baagala okukulembera bwe baba tebakulembedde mubaagala bye boogera bye biba biyitawo leero balina Kyagulanyi gwe balowooza ntasaanidde then kati engeebali ku mutima n'obutakkiriza nti ono omwana kati yaaliwo bwe bafuna abasemberera ng'alina kyabawa bajja mmukolera kubanga olwedde abasanze bayina engee yaabwe n'ennaku yaabwe ku mutima. Jimmy, I agree with you 100%. Okay. Naye waliwo ebintu ebirala bitulina okugattako. Bano balina befuzi betwogerako tebatandise mu kisanja kiwedde. Babadde bayina olugendo lwe batambula. Yeah. Abedi Bwanika. Omanyi abantu boogerako with their history. Yeah. Abedi Bwanika ensejje ne mutegeera. Besigye mu 2016. Bwe yali aloopa omusango mu kkooti Abedi Bwanika yayimirira naye nga yali avuganya mu M7 bamuggyeko yayimirira n'agamba nti omusajja atuwangudde mu mazima n'obwenkanya bw'oba oli ku level ya Abedi Bwanika ng'osobola okugamba nti mu M7 awangudde abantu mu mazima n'obwenkanya obuli bubaddemu violence abantu okukubwa n'okuttibwa n'ebintu ebirala biwajja olaba kubanga kati kyemmanyi wali ogoberera Abedi Bwanika taba mutuufu gamba nti asobola okwegatta ku opposition mu mazima eri statement gyensoose nga nkugamba nti NUP teyeetaaga bantu bangi bamuwawa wabula yeetaaga aba bali committed to the struggle ne cause n'ekigendererwa ekya change. So some of these people they are not willing for change betuze tugamba nti bayita opposition. Mathias Mpuuga Nsamba si wa leero wokutuwako manje yaggwera kakati bwe tuba tuwogera ku Mathias Mpuuga tusobola kugamba nti ebigendererwa byabwe just bujja. Yes. Owabujja si just babujja owabujja osobola omuteekateeka n'omugamba naawe ojja kukwatako guno omugabo n'agamba tutukole ki tutambule bano balina gwe bakolera nkweky'okulabirako ekirala akaseera Uganda keeyitamu emyaka 10 n'akaleero singa tukeera ku makya mpa example eggwanga nga America ne ligamba nti tujja okujjako mwami Museveni nga liteeseteese $2 bannayuganda baliyambeko olowooza bwe baba babaze nga buli munnayuganda baagala muwaayo akakadde kamu bwe batuuka ano ku nnyonta eriwo bagala naye bano baagala nnyo tubawe $10,000 oba tubawe kale $10,000
oli tafukamira ne yeyanza kino mbadde nkikolera na bwerere ni bubandi ngambye bwerere kino mbadde nkikola nga America ye ngambye olaba bwosanga omuntu omweteefuteefu kakati bana abasajja abawa ssente yakizuula nti ono tebamuwagala naga kati kankozese mmwe n'ennugu yammwe kati kino kye bayita obusiru nti oli akuzuula obunafu bwo n'abukozesa anti Jimmy you can't tell banga kiri bamaze nga bakolera ku side eyo je nkugambye nti Kyagulanyi Sologama tebamwagala naye njagaluddeyo ba tracking track record zaabwe nti kino kitwogera bamaze banga kinga bakikola era bamazeewo banga ki n'oli gwe tulowooza nti abakozesa saaze namazeeko banga ki ayinza okuba badde muntu waffe very long time atasobola kukyuka otegedde nti tutuuseeko olaba be tuyita the class eyo eri mbyobufuzi mwe muli bamawo abo bagwa mu kategori ya mawo oyo omwami Mpuuga Semuju Nganda Lukwago n'abalala babuli mu kategori bansereko class eyo yali nnungi naye batuuka ne bakkiriza mu mutima gwa basinga ne bagamba I think this dictator tajja kutabuyinza talina gy'alaga n'agenda ng'abasenseera mpola n'abako byabasuubiza tegedde n'asalawo bakolere mu route eya opposition because we've seen so many candidates nga beesinga okuba president nga bajja kubbawo ti naawe ng'okkiriza tebalina kigendererwa kitwala buyinza naye bazze just either kuba nti the biggest opposition party leader tasooka ku ballot by names according to alphabet C okitegedde oba tasemba ku ballot oba si abasinga obuto oba bajje babuzebuze generation nti mulimu abato bangi nabo basobola oku-influencinga numbers n'ebirala tubirabyeko wano njagala ojjukire byonna betwogera tukulemberwa dictator so kaadi ze zibeera wa ziba nkwefu mukifuba ne mukyala ayinza obutagimanya kaadi ndala jazzaako so dictator buli kaseera asuula kaadi kyova olaba ebiseera ebisinga tuzze tugamba nti akalulu dictator waba wakujja mu buyinza waliwo ensonga nnyingi ezisobola okumujja mu buyinza naye mulina okuba nga mwetegese nga bw'olaba NP yagamba akalulu twagala kabe mandusu kozi buli muntu akimanyi nti akalulu tasobola kalangirira so ebintu bingi ebyetoolera mu bantu bano abamu batandika basajja bansanga bw'olaba mawo naye with the time batuuka ne bafuna comfort zone era nga tebasuubira nti nakyemali ajja kgenda mu nsi yonna tewali nakyemali akera ku makyanga apulaninga nti ajja kgenda kituufu kibagwako buki so banne abamulya mu ngalo ne batuuka ne bafuna comfort nti ffe tuli mu kintu so ne batandika okukozesa obukodyo bwonna obusigala nga mwebali mu system it doesn't matter what we bapulayingira cards zaabwe basobola okulaga nti in opposition naye nga cards ziba ziplayinga indirect zifavoringa ono nakyemalira naye wano direct mu bantu bagamba we are fighting for you